Oh, well, simple. Akwata mtako mawulire nga siriiko. Takumanyi kuna matete. Ingiza nawe osobola. Teka. Kana akanya kwamba unapenda akakula Marikasita na mama. Watu wanemeli tu nyani. Oyo mara yogeka. Amoni yake akazoa nakere Namuyenje. sembe yako anakasema kama sembe. Bora kadiri. Atunule no mureke. Birunje biri musanje kuno. Nebisi byo musanza musanje kuno. Nokubirisa abantu abalala okwentertaining omuzano okugwagala. Yeah. So tandikako n'erinnya. Nje kana kazanyo ebirunje birimu bingi n'ebibi nabyo mu ebiri n'ebitonotono okusinzira bwe tuba tuzanya kazanyo tunyumirwa. Ekyokubiri tufulamu ka institute yakati yakasente kati bwe tuba tuzanya tusaya akasente katonotono kabeeramu amagoba kugamba tuzanya nga bwe tunyumirwa ekyo kiri mu kalungi k'omuzanyo. Naye bwe bakuba gemu nyingi ate okakana ng'oluzinze n'okola ki naye nga omuzanyo gwo mulungi n'okumalizawo ebiseera kyekyo nga tumanya kuzanya tonamenti niyitaba emikwano b'erudda n'erudda ne bajja ne tuzanya kugamba si kunyumirwa kukka n'emikwano tufuna kubanga wano tuzanya 3,000 5,000 kitegeera kugamba gwe nga gwe mu nsawo yo ekuyimira kugamba kojja okole ki onyumirwemu n'okukulakulanya ekibiina kyaffe association yaffe kugamba tulina ekibiina bwe tuba tuzanya egamba nti buli mwaka olwokesente ze basala wano 5 tuzitereka mu nsawo memba wafuna ekizibu tuzijjayo ntuziyamba memba tusooka ne tukola ze netujja netuzanyamuko obudde bwaffe bw'eddembe. Luddo tera tamumanyi okusinziira nga bw'atambula. Luddo muzanyo mulungi nnyo tisigamba nti zaala nti oba nti kano kafuna oba tekaluna bwongo bwo n'amagezi go kyoba nti bamutongoza tulina ne license tukiriza kuzanya ki kuno omuzanyo yo si zaala tesi tunyumirwa bunyumirwa kubanga Luddo ono bwe nkugamba association kibiina tikigenda mu bayaaye bantu bavunaanizibwa be babeera mu ki be bazanya kaluddo kano. Muganda wange amazima go tunaziraba era buli omu alina enyingiza gyayingizaamu kati ekibiina twafuba nnyo ntuwaayo okusaba kwaffe naye ndowooza tekunayitamu batufunye
nga batwati sente ezo tusobola gaziyiza wano funa bodi nga 6 kubanga abantu webali tuli bamemba 305 obalaba kakati bwe tubanga tufunye sente z'omwoga tusobola naffe kugaziya bamemba ne bajja nga bangi netuganyibwamu 19 erisooka tojjanga oli mukyafu etteeka lyokubiri tokkirizibwa kuwemula mangi tusobola nagamalayo okubeera nga mulungi. Amanya batejime nga kati nafuuka mutuuze w'e Namuyenje. Naye Ludo alina ebirungi kuba tuzimbirako emikwano. Tujja ne tumanyagana nti omuntu kiba kimukipinga okuba nga talowooza nnyo bintu birala nnyo kugenda kubba. Abudde abumalira nnyo wano kale wabeera abudde emirimu gye. Naye wadde nze ndirifa ly'essaawa eno naye nina emirimu gye nkola. Era bwe gituuka nga ngenda nkola ki? Nga nkola. Okuba nti essaawa zino emirimu giyimiriddemu. Kati oba olaba nti ndiko wano nga liifali. Kola kiba kibi. Kubanga gwe wante wootakole onoozijjawa z'ogamba nti kanyendeko mbeereko ne bavubuka bannange. Ekitegeeza era kiba kibi nti bavubuka banno ogenda babeeramu nga toyala ogenda bba olowooza kubba nti bwe tunaabeera wano g'ojja bba ebirowoozo byo birala nnyo. Ebirowoozo byo bijja bba bigamba olw'eggulo ebavaawo kanfune gwe nteega namulabi ayinamu. Ebizibu byetusanga mpozi ebizibu byetusanga mubeeramu abantu abatujjamu nga bampisa mbi kati ate nga ffe tetubeetaaga kubanga ebiseera ebisinga abasinga abalina emirimu gyaffe tuba tuzze kuwummulamu nti katubeereko ne bannaffe tuwummulemu tuzimbe emikwano nti we mubeera wano mu Luddo musobola otegeka okutema nga akasente ako nga mukatereka mu nnaku enkulu ne mukagabana oba oli bw'aba afunye ekizibu mulinako engeri gye mumuyambamu. Kasookerako 2,000 oba osobola okujja ne mubeera nga obeera mu banno nomuzimba emikwano. Agaliwo agafuga ekifo kino okubanga oli mukyafu tetukkiriza abantu bakyafu okuvoola banno kiba kibi tetukikkiriza. Kati ojje ovoole banno otandika obbawemula wano tubeerawo abantu abavunaanyizibwa tubeera nabo naye kati gwe wojja otandika okuvoola abantu abasinga bajja okubeerako nammwe kuwummulamu kati wojja nga otandika kuvoola kuwemula ekyo tetukikkiriza. Okikola otya abantu sometimes oliwa ekeyana zino entalo zino ompangudde kati nga golifari ekintu kino tukwasaganyiza okutima entenyina nga kirikula anti kyova olaba tulina amateeka nti liifali ye wenkomeredde kyaba asaze kiba kyekyo kyova olaba liifali ye wenkomeredde. Ekyenguzi wano tewabeerawo nguzi. Tewabeerawo nguzi kubanga olwedde tuli ffenna kyekimu. Kati ffe tetubeera na nguzi wano temubeeramu nguzi nti ate nguzi olwedde kati 2,500 13,000 enguzi eneba ya mmeka eyo kati eyo enguzi ffe tetugirina wano ewaffe.